Omwagalwa alaba program amaka n'obufumbo. Nsanyuse okuba ng'oneegaseeko n'olunaku olwaleero. Amannya ndi omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Era nga njagala okwebaza Katonda ebbanga lye tutambudde nga twogera ku maka n'obufumbo. Ekiseera kye tumaze nga tuyiga ebigambo bibadde bingi. Era okujjukiza oyo ayinza okuba nga tweyunzeeko olwaleero. Programu eno eyitibwa amaka n'obufumbo wano ku Hope Channel TV. Osobola okugobera programu eno ku bibanja ebyenjawulo ebya Hope Channel TV Uganda. Ku Facebook, ku YouTube, ku X, Instagram n'ebibanja ebirala. Ate era osobola okusubscribinga ku channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Channel eyo egenda kukuyamba okusobola okuyiga ebintu bingi. Kuliko ebyokuyiga ebisukka 150 ebikwatagana ku maka n'obufumbo bisobola okuyamba okwongera okuzimba n'okunyweza amaka ago ne gasobola okubeera nga gatambula bulungi. Naawe ali mu relationship era oganyulwa kyekimu. Programu eno ebeerawo ku makya ssaawa 4 mpaka ssaawa 4 n'ekitundu eza buli lunaku, Monday paka Friday. Ate neddibwamu ekiro bw'abeera ku Hope Channel TV n'osobola okugiraba ku ssaawa nga 5. Lwekyo njagala okwebaza Katonda kubanga akuleseewo ng'oli mulamu. Ebigambo bino tobyesigaliza, bigabaneko n'abalala. Tegeeza n'abalala babiwulireko babiyige kubanga bijja kubaako ne kye bibagattako. Olwaleero tukyagenda mu maaso n'okuzimba ku mulamwa gwaffe gwe twatandika okweteekerateekera obufumbo, preparing for marriage. Lwaki njogera bufumbo? Kubanga nze mmanyi nti oyo yentikko ey'okuzimba relationship. Nze ng'omusikkiririza mu bantu bakwanagana nga bakwanagana kwegatta kyokka. Nze byo si byensomesa. Nze sikkiriza mu bantu bakwanagana nga bakwanagana for literal benefits. Omuvubuka ono kamwagale anansasulira ennyumba. Omuvubuka ono kamwagale kubanga yampa tuition. University bweggwa buli omu ng'akwata agage. Omuwala ono kamukwane kubanga afaanana bulungi, omubiri gwe mulungi, kakati otandise okuyiika amalusu ng'empisi ogwetaagako kopi. Era bw'obeera naye ennaku 2-3 oyo ng'okoye ng'osuula. Abantu abali mu biyitibwa relationship ebifaananako bwe bityo mu programu eno abo si be njogerako era si be nsomesa. Disclaimer ntera okugyogera. Nze siri wano kusomesa bantu beekwanako bwekwanyi omuwala asobola okufuna visa egenda ebweru. Nze siri wano kusomesa bantu abasisinkana obusisinkanyi bateekateeka myezi 3 kubivaamu naye weebali kubanga omu akyawa munne emmere. Nze siri wano kusomesa abavubuka abatunuulira omuwala ayina akabina, ayina ebbeera, ayina entumbwe, kati ayagala kukumwebakako era bwe kiggwa bagende bakole ebirala. Kati abantu abali mu gantuntu agafaananako bwe gatyo, ogwo mwenge walagita abaana njaga. Kyensomesa kye kino, nsomesa bantu abasisinkanya ababiri, omusajja n'omukazi nga bazimba mukwano ogunaabaleetera okubeera bonna emirembe n'emirembe mu bufumbo obutukuvu. Bw'obeera ng'onfaananya endowooza kati awo ngoberera kubanga nze awo wentunudde. Katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Jangu otuyigirize kubanga gwe musomesa omukulu twongere okutegeera ebigambo bino ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Buli muntu yenna yandyagadde okuzimba omukwano guwangaale. Okuggyako abayaaye abayitibwa abafere baalaavu abazimba omukwano gw'ekitupuli olw'okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Naye abo bonna abawala n'abalenzi, abasajja n'abakazi abalina omukwano ogwa ddala mu mitima gyabwe era nga baagala gubalagibwa era nabo bagulaga abalala, bandyetaaze guwangaale emirembe n'emirembe. Si kyangu nnyo muntu kutandika mukwano ng'ayagala gukome enkya. Era bw'obeera yeeyo
ng'otandise omukwano n'omuntu naye ng'oyagala gukome mu wiiki emu, ekyo ky'owulira si mukwano. Okyamuukiridde, oyidde, oyakiridde, by'olimu tebigenda kukumazaako. Yensonga lwaki leero n'emirundi emirala gye ngenda okusomesa mu series zino mu season 2 tugenda kubeera nga twetegereza nga twogeramu ku ngeri gye tusobola okwongera okuzimba omukwano ogugenda okuwangaala ebiseera byonna, naye tetusobola kuguzimba kuwangaala bbanga lyonna okuggyako nga tugweteekeddeteekedde. Obudde bw'omala nga weeteekerateekera oba ng'oteekateeka ekintu butera okulabikira mu buwanguzi ekintu ekyo bwe kigenda okutuukako. Buli ekintu kyonna lwe kikolebwa nga tekyeteekeddwateekeddwa ebiseera ebisinga obungi ebeera failure. Simanyi abanda bayita ba military strategists, abasajja abagezaako okupanga entalo n'okulaba bwe zinaalwanwa. Entalo tebatomera ntomere. Eggwanga ligenda okusalawo lirumba eggwanga nga bamaze emyaka. Kati ez'owulira trade wars wakati wa China ne America n'ebirala, ezo entalo obudde tebwakya buki, president wa America n'aloota naga China njigadde nedda. Bamaze ekiseera nga beeteekateeka ne bakola all the calculations, ne balina kye tuyita pros and cons. Bwe tutewakawo emisolo tukosebwa kyenkanawa, be tugitaddeko bakosebwa kyenkanawa, kinaabaleeta mu kuteesa. Tebafubutuka bufubutusi, otherwise singa amawanga gaggwa. Bw'obanga toyagala lutawo lukuwangule, oteekwa okutwala obudde ng'olweteekerateekera, n'otegeera mulabe wo yaani, n'otegeera amaanyi g'alina, n'otegeera ennwana gy'alwana, n'otegeera ebyokulwanisa by'akozesa, n'otegeera obunafu bwe bwe buli, n'olyoka oteekateeka ejje erinaasobola okumwaŋŋanga. Kyekimu n'eri obufumbo. Obufumbo tebabuyingiramu nga tebabweteekeddeteekedde. Ntera okukyogera wano ne munnumba naye njagala nkiddemu era kitegeereke bulungi. Obufumbo tebabusanga mu bbaala, tebabutandika nga batamidde, tebabutandika nga basamuse bucamusa omuwala kuyiseeko owakabina amagezi ne gakugwamu oluusi ne gakuyiika olwo n'otandika obufumbo. Obufumbo tebabufubutukira batyo. Obufumbo si kintu kya kibunoomu. Gwe no musumba oli awo mulimu n'abeesanga ku luzzi eyo kati bafumbo. Oluzzi kalubeera ekifo kyakwesisinkanako, naye oluzzi kati kireme kubeera ekifo byonna bwe biggwera olwo obufumbo ne butandika. Saagala mutomere, saagala muwaayirize maka, amaka mabi, amaka geyeena, amakalumbe, relationship simanya biki, bw'oba omutima munafu toyingira. Ebyo byonna mubyogera kubanga temwagala kutwala budde nga mweteekerateekera ebintu bino. Muli omulembe ogutakyalina biseera, muli omulembe ogutakyayagala kufaayo. Omanyi lwaki abazungu abo bakola ebintu ebikola impact ennene? Gomanyi nti ebintu bye tugenda okubeera nabyo emyaka 25 emabega, projects za research zatandise dda. Bwamala okufulumya laptop ze twakwatanga emyaka 2 emabega, twakwatanga laptop emyaka 2 emabega nga laptop ya kilo 4, nga laptop ya kilo 4. Naye bwe bamala okufulumya laptop ya kilo 4 ne baddayo mu research, tuyinza tutyo gifunza, tuyinza tutyo gifunza, tuyinza tutyo okukola kino, tuyinza tutyo okukola kino. Bawaayo obudde. Kati ffe emyaka 25 ejijja bagenda kuba basindika tekinologiya mupya wano nga twewuunya ngeri gye bamukozeemu. Ono tekinologiya ng'olaba wa Android akola mu smartphones. Yafuluma naye nga kyabatwalira emyaka egisukka 16 n'omusobyo nga badevelopinga tekinologiya owa Android. Kati ze simu ze tukwata eza smartphone. Teri kintu ky'amaanyi, teri kintu kikyusa bulamu, teri kintu kikolebwa ne kibeera successful nga abakirimu tebakiwa budde. Kakyeva nkubiriza abavubuka muwe obudde
okweteekerateekera obufumbo. Muteekemu ebiseera byammwe, muteekemu ebiseera byammwe nga mugumiikiriza, muteekemu ebiseera byammwe nga mutunulira amateeka agafuga, muteekemu ebiseera byammwe nga mugoberera enkola entuufu eziteekwa okutambulirwamu. Buli lwe munaakola ekyo mujja kubeera mweteekeddeteekedde bulungi ekiyitibwa relationship, era zijja kubeera nga tezibakaabya maziga era nga tezibeeraliikiriza. Olwaleero njagadde njogere ku kigambo kye bayita dating, kubanga ebibuuzo nafunye bingi. Nabagambye season 2 tugenda kuba tuyigiriza okusinziira ku bibuuzo ebyabuuziddwa, obutafaananako na programs endala zonna ez'ebibuuzo. Mu bino ebibuuzo ebikwatagana ku courtship n'obufumbo tetwogera amannya ate tusoma na kibuuzo. Nedda, kubanga oluusi bwe twogera amannya tuba tubisse byonna, ate bwe tusoma ekibuuzo era ojja kutracinga kiyinza kubanga kivuddewa. Naye kye tuyinza okugamba kiri kimu, tibye tugenda okuyiga bigenda kubeera nga byanukula buli ekyo mwayagala okwetaaga okumanya. Kanjogere ku dating. Ekigambo kye bayita relationship kinene, naye tuleme kiyita omanyi kati ekigambo relationship abasinga obungi batandiso kiweta nga kitunulira mukwano gwokka. Naye relationship kitegeeza nkolagana. Tulina kituyita workplace relationship, enkolagana zetulina n'ekifo we tukolera eziri interpersonal wakati wo n'omuntu omulala. Waliwo enkolagana zolina ku mirimu, relationship wakati wa boss wo naawe, ezo na relationships. For relationship wakati wo musumba ne basumba n'ebirala, relationships nyingi wakati wa mawanga n'amawanga n'ebirala. Kale njaga twogereko ekigambo kyo liyita love relationship. Love relationship ekigambo njagala nkikozese kubanga kyagandawazibwa, naye nga mu bufunze twandigambye nti okukwanagana oba okukwana omulala, naye kakozese relationship kubanga era bwe nkikozesa bangi abagwa mu ttulu bali ebyo gye njigiririzaamu bakimanyi tebajja kaluubirwa kukitegera, so kankikozese nange nsobole okwanguyirwa. Relationship yonna ey'omukwano erimu emitendera esatu, okuva ku gusooka paka ku gusembayo. Teri mutendera gumu. Omutendera ogusooka kye tuyita dating, okuyigaŋŋana. Omutendera ogwokubiri kye tuyita courtship, okukwanagana. Omutendera ogwokusatu kye tuyita marriage, obufumbo. Ekyo kyonna kigwa mu love relationship, kubanga byonna ebisatu bifugibwa mukwano, bitandikibwa lwa mukwano, bibeerawo lwa mukwano, era ekimu kikutuusa ku kirala lwa mukwano. Mu dating tuba twezuula obanga ddala tusobola okwagalana. Mu courtship tuba tumaze okwagalana kati nga tuyigaŋŋana okusobola okunyweza okwagala okwo kubeere kwa kiseera kyonna. Mu bufumbo tutandika okuteekesa okwagala okwo mu nkola era ne kuvaamu n'ebibala. Kankiddemu kubanga kyensomesako tweteekerateekera tutya obufumbo. Sisobola kukisomesa nga tonnayawula bintu bino. Ngambye love relationship erimu emitendera esatu. Omutendera ogusooka ye dating. Dating kuno kwekuzuula oba kwekwezuula wakati w'omusajja n'omukazi obanga basobola okwagalana. Bangi nyawo temutuukawo. Temutuukawo. Ekyo nkimanyi temutuukawo. Benjogera nabo abasinga. Temulina na biseera byonna kuzuula oba omuvubuka ono osobola okumwagala oba nedda. Kasita agamba nti I love you too, kubanga akozesa iPhone. Can you imagine? Kubanga ayingiddewo n'emmotoka n'agipaakinga awo ya miliyoni 600.
abatanabana kwogera I love you ng'oluganda otandise n'okwereeta ne bw'ayasimula oyinza okugitaba ng'olowooza kyagenda okugamba